Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagendera ddala mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Yasaruna nga twebaza Allah ow'ekitiibwa akyawaniridde entunusi zaffe okuba nga zikyakuba bulungi nnyo ate ng'ez'abalala ziri mu ttaka. Tusaba Allah tabaraka ta'ala abeere nga asonyiwa baganda baffe bonna abatukulembera okufa abaali abakkiriza yabasonyiwe abagaziza kabbuli zaabwe. Allahumma amin. Netumusaba Allah sokusasira nebyengera ku mbaka waffe Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa Yasaruna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توينا يذرأكم twagamba nti bwe tusinkana waawo eno nga waggulu waayo waliyo hamza, tusoma hamza yokka n'empeereza eri ku hamza eno waawo ebekoze nga essowaani okutudde ekikopo ekitegedde so si yadhra'u towangaaza wano bwewangaaza kiba kifue gamba u waawo tebagisoma yadhra'ukum walfuada tugetugane nti notasoma waawo okirabye tusomye hamza newangazibwa alif nikiba a kubanga hamza ina fatha kitegedde katugamba nti walfuada bisuali tu'minuna kirabye ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum ya qaumi lima tereze mukwano ya qaumi lima tusomye ki tusomye hamza yokka yeriko sukune nikiba tudhunani kati eno sukuni esse eno ya'u yanibadde ya'u because mabega waliyo kasra ntegedde kati nejitta eyokubiri netta eno alif ekyokubiri netta waaw nosomayo yokka hamza ya sukuni eno sukuni yebikoze esse eno netta eno nosoma hamza yokka kweri nekiba osoma dhaali ne hamza zokka. Nagamba nti sukuni ette ennyukuta ezigibera emabega nga teziri komperezi kitegedde ne shadda bwekola tutuga nti the so si the au i kitegedde katuga nti tum tukigatte ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum. Okalabye ankudiremu yadhra'ukum walfuada bisuali tu'minuna ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum ya qaumi lima tu'dhunani dhi'tum. Kalabye
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر.